Nkwanirizako gwe munnange akyajekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Obukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkobozaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi. Munnange olunaku olwaleero nzikiriza nkutuuseeko omusota ogukyasinze okutiibwa ku lukalu lwa Ssemazinga wa Afrika. Munnange omusota guno oguyitibwa Kkalwekkalwe era ng'Omuganda yagukazaako nti Kkalwekkalwe b'emisota era Omuzungu agweyitira Black Mamba. Omusota guno gwe gukyasinze okutiibwa ku lukalu lwa Afrika oba ku Ssemazinga wa Afrika. Era omusota guno gwe gusinga emisota gyonna okudduka mu nsi yonna era nga gukwata kyakubiri mu buwanvu okuddirira enswera eyitibwa King's Cobra. Omusota guno Kkalwekkalwe obusagwa bwagwo bukolerawo kyenkana eddakiika 5 buba butandise omulimu gwabwo era nga gwe gumu ku misota egisobola okuluma emirundi egisoba mu gumu. Omusota ogwo Kkalwekkalwe abange ebyo nno byensobodde okukutuusaako olunaku olwaleero. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala nga nkuwaate ebirala. Ayi Katonda okuuma Namulondo.